Ate kyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ekya Uganda National Roads Authority kigenda kuteeka essira mu kuddaabiriza n'okumaliriza enguudo ze batandikako edda. Nankulu w'ekitongole kino Allen Kajina agamba nti tebalina nsimbi zimala naye ze balinawo ze bagenda okukozesa okutereeza enguudo ezaanokolwayo embalirira y'eggwanga. Grace Nakalema omusasi waffe abaddeyo kaabituwe mbujjuvu. Ekitongole ky'ebyenguudo ekya Uganda National Roads Authority kitongozza biti bye kigenda okukola mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2016-2017 n'okulambulula emirimu egy'enjawulo egy'okuteekako essira. Mu kwogerako ne bannamawulire Allen Catherine Kajina akulira UNRA ategeezezza nti omulimu gw'okuzimba enguudo obuwanvu 10 gwakweyongera mu maaso era nga mu mbalirira ya ssente ezaabaweebwa ebitundu 9 ku buli 10 ebyensimbi bya kuzimba enguudo nga n'ebitundu 7 ku buli 10 za kuddaabiriza enguudo ezaazimbibwa edda n'okukola emirimu egy'enjawulo. Budget gye twafuna omwaka ogwayita gye tugenda okufuna mu mwaka guno naye waliwo projects ze tugenda okumaliriza. Kajina ayongeddeko nti oluvannyuma lw'okuweebwa obuwumbi 82 mu mbalirira y'ebyensimbi ey'omwaka 2014-2015 baafunako obuwumbi 53 nga n'obuwumbi 28 tebwabaweebwa gavumenti olw'okufuna obuzibu obw'enjawulo omwali n'obukenefu mu kitongole kya UNRA obwali bukutte akati ekyaleetera n'abakozi abamu okugobwa. Omuwendo gw'abakozi okutwaliza awamu gwali 174 nga kati ekitongole kyasigaza abakozi 892. Mulimu abaali bamanyidde okuwa enguzi nga bamanyi nti bw'ataawa enguzi tajja kufuna contract. Abo tutandise okuba investigatinga. Tuinvestigatinga ne abamaliriza enguudo naye enguudo zitandise okwonooneka kati. So, mwaka ogujja we are doing a lot of investigations and profiling by contractors tutegere contractor ki gwe tukola naye. Kajina agasseeko nti ng'ekitongole bazze basanga obuzibu obw'enjawulo omuli obutaba na nsimbi zimala okusasula ababakolera emirimu gyabwe, obutaba na ttaka limala okuzimbako enguudo, ekyabakozi okuba abatono n'emirimu egitali ku mutindo egikolebwa. Kyagambye nti kifiiriza bannayuganda bangi emirimu gyabwe olw'obubenje obujja bubaawo nga buva ku nguudo obutazimbibwa bulungi, era n'asuubiza nti bakukwataganira wamu n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku nguudo mu mawanga ag'enjawulo okwetooloola Uganda omuli Kenya, Rwanda, Tanzania ne Ethiopia okusomesa ebitongole by'eggwanga ebikola enguudo n'ebirala. Tetulina enough staff. Ne performance endala yali ku ssente. Essente twasanga nti essente ze twafuna zaali tezimala zaabulamu obuwumbi 58 naye ate nga tulina amabanja. Tugenda kutuula ne ba contractors, tulinamu ba contractors abalungi, international, very strong, good equipment, good human capacity. Ekitongole kino eky'enguudo kibadde kyakamala okweyebula n'ekigendererwa eky'okutereeza empeereza yaakyo. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.